الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل كما أمرنا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين amatenda amajjuvu gawakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nate atuwadde akakiso okubanga twejjukanya netweyigiriza netumanya ebyo byetutamanyi byetumanyi netubanga tubyejjukiza ewamu n'ekyo okubeera nga tulongoosa ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byaba atumanyisizza nga oba aliyo okikola mu bukyamu n'obeera ng'okitereeza ng'okikola mu butuufu bwakyo Allahu tabaraka wa ta'ala kyasinga okubanga ayagala era kyasinga okubanga yeetaaga. Programu eno ku Salam TV eteekebwamu Quba Hajji and Umra kulemberwa Sheikh Abdallah Tawil era nga tumukulisayo nnyo okuva mu Umra ya August nga Umra ya September nayo eri ebindabinda weeri era nga yenna abayagadde okubanga ogenda mu Umra eyo osobola okubanga weewandiisa ku ssente ensaamusaamu era entini ddala nobeera ng'ofuna services za Quba Hajji and Umra era nobanga togenda kwejjusa emikolo alhamdulillah tugikozesa bulungi era tugenda okuva wano e Uganda nga osomye ku lwansonga tubayo ne darusu buli Sande ku Masjid Tauba ekyengeraawo era nga tukusomesa n'ogenda okugenda mu mikolo ng'omanyi ky'oteekeddwa okukola nga liidawo ne waabanga tosobodde mufunako access ng'osobola okumanya kyozzaako era ng'osobola okumanya ekiddako mu bwangu ddala. So bakubiriza tubeere nga tutambula ne Quba Hajji and Umra ku program za hijja y'omwaka omugujja 2025 weeri 2025 weeri era nga tuteekayo ssente mpolampola biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Accounts weeziri nzigule beera ng'otambula naffe tojja kubanga wejjusa. Offices zisange ku Tawil Islamic Nasaran Primary School era nga nalyo Sheikh Abdallah Tawil yalikulira era nga tujigiriza abaana eddiini wamu n'ebyoluzungu ne Quran era nga ku programu ya Quran twongerako ahadith omwana n'avaawo nga Sheikh ajjudde era nga asobola okuba nga ayogera ennimi ez'enjawulo Oluwarabu, Oluswayiri, Oluzungu wamu n'Oluganda nga byonna asobola okuba nga abyogera era nga asobola okuba nga asomesa abantu biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Tukolerere nnyo akhira yaffe okusinga okubeera nga tukolera eddunia. Woba onoonya standard beera nga ogenda ku Tawil standard weeri ate n'eddiini weeri. Kati beera nga oleeta omwana wo ku Tawil tojja kuba nga wejjusa biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Endiya ensula co-curricular activities ebyemizannyo ebitone byonna tubijjayo nitubeera nga omwana tumuyigiriza empisa tuzissaako nnyo essira era nga Sheikh Abdallah Tawil mufune ku namba y'essimu 0703 801103 0703 801103 oba kubira headmaster ku namba y'essimu 0706 43 06 61 0706 43 06 61. Kakati biidhnihi tabaraka wa ta'ala mu programu yaffe eno insha Allah tugenda kuba twejjukanya min fadli al-ghaniy shakir. Allahu tabaraka wa ta'ala yasitula ayina abaddu muffe be yasitula era n'abeera nga abateekako ku madaala aga waggulu okusingako kuffe nga tulaba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu kutambuza obusiraamu mu biseera nga yakabeera nga aweebwa obubaka ekyasinga ng'omutawaanya biidhnihi tabaraka wa ta'ala Abaquraish bamujejanga nnyo era nga bamwogerera naye Allahu tabaraka wa ta'ala before yamuwa ekyengera nga tannaba kubanga amutuusaako obubaka obanga amutikka bubaka yali yamuwa omukyala Khadija yali mukyala mugagga nnyo era nga
y'omu ku babeera nga basiteeka ba investinga ssente zaabwe mu busiraamu, obusiraamu ne busobola okuba nga busaasaana. So kyandibadde kikaluubirizaamuko nabbi sallallahu alaihi wasallam okuba nga atuusa message ya Allahu tabaraka wa taala nga ali mu mbeera gye yalimu, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam mulida yatiman, yazaalibwa nga mulekwa ate n'abeera nga tiyafuna buyigirize bumala, n'abeera nga yawangaala nga ali bwomu, amakulu nga bazadde be baafa, kale nga ali bwatyo. Naye olw'okuba nti yali musajja aminun, nga mwesigwa ate nga sadiq, nga wamazima, Allahu tabaraka wa taala n'abeera nga amutikka obubaka n'amuyambako bi'aunihi tabaraka wa taala, kubanga yatugamba nti waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja, kati yamuterawo kubanga afuna obufulumiro. Kati fadlu al-ghaniy shakir, al-ghaniy shakir huwa man akhadha al-mal min wajhihi wa sarrafahu min wajhihi al-ma'mur biha. Allahu tabaraka wa taala ghaniy shakir, omugagga omwebaza oba omugagga yebaza Allahu tabaraka wa taala gwamanyi yoyo afuna emaali ye. Man akhadha al-mal min wajhihi, afuna emaali ye mu kkubo lya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Amakulu nti afuna emaali gyakozesa oba emaali gyalina nga gifuna mu mikono emituufu, mu makubo amatuufu, era n'abeera nga agisaasaanya mu makubo amatuufu, era n'abeera nga agikozesa ebyo Allahu tabaraka wa taala byamulagira okubeera nga agikozesa, okugeza ng'okuwa zaka, okugenda mu hijja n'ebirala ebyetaagisaamu okubanga omuntu alina emaali. Yatugamba Allahu tabaraka wa taala nti fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ti Allahu tabaraka wa taala atugamba yenna anaabeera nga awaayo era n'abeera nga atya Allahu tabaraka wa taala, n'abeera nga asaddaqa bil husna, n'abeera nga akakasa ekkula lya la ilaha illa Allah, amakulu n'abeera nga talimbisa la ilaha illa Allah, amakulu nakkiriza tawhid, fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu tabaraka wa taala yamulaganisa okubanga amwanguyiza okutuuka ku kyangu eri ekyo ekyangu, era n'amala n'agamba wasayujannabuha al atqa, mu aya ziddako mu maaso nti Allahu tabaraka wa taala omuliro gwagutaasa abo ababeera nga bamutya, alladhi yu'ti maalahu yatazakka, era abo ababeera nga bawaayo emaali yaabwe oba nga basaddakako ku maali zaabwe, yatazakka kubanga beetukuza, okwetukuza wamu n'okutukuza emaali yaabwe. Kati n'agamba nti wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yurda. Allahu tabaraka wa taala yakola abantu ab'enjawulo nga embeera zaffe zaawukana, minhum al-aghniya wa minhum al-fuqara. Mu bantu mulimu Allahu tabaraka wa taala beyawa ekyengera ky'okuba nti bayinamu ku ssente oba ekyengera ky'obugagga, ate wa minhum al-fuqara, ate Allahu tabaraka wa taala n'abaako be yagezesa ng'oba oli awo balina naye nga kyebalina tekibamala, ate waliwo n'abalala nga bo tebalinaako ddala completely. Kati yatugamba nti buvunaanyizibwa bwaffe omugagga eyeebaza Allahu tabaraka wa taala gwawadde ekyengera, kiki wetokedde okukozesa ekyengera ekyo Allahu tabaraka wa taala kyakuwadde. Yatugamba nti in tubidu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allahu tabaraka wa taala yatugamba nti in tubidu sadaqati fa ni'mahi, Allahu tabaraka wa taala yatugamba nti bwe boolesezza oba bwe mwolesezza emmali zammwe kirungi, amakulu nti si kibi kwolesa maaliyo, naye ate wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum, naye ate mba mugikutte ne mugisaddaakira oba ne musaddaakirako kwabo abanaku oba abaavu, Allahu tabaraka wa taala agamba atya fa huwa khairun lakum, kyekisinga okubanga kirungi gye muli. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. N'agamba nti Allahu tabaraka wa taala abeera nga abasonyiwa mu bibi byammwe. Kulwaki? Kulw'ekirungi kiri kye muba mukoze. Nga bwe tugambye mu aya ekulembedde nti wasayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti maalahu yatazakka. Emaali eno tugambye nti yatazakka,
oba omuntu yetukuza nayo. Kati kitegeeza wabaji saddase aba yetukuza eri amazambi era Allah tabaraka wa taala amuwaamu ebirungi era namukubisizaamu. Tujjukire nti Allah tabaraka wa taala yatugamba nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah tabaraka wa taala yatugamba mu Qur'an suratu Ibrahim nti wetunaaba tumwebaziza agenda kubeera nga atwongera. Agamu ku makubo g'okubanga omuntu yeebaza Allah tabaraka wa taala kwe kubeera nti asaddaka ebyo byalina n'abiwaayo mu kkubo lya wakitiibwa Allah tabaraka wa taala ikhlasan, era nga abiwaayo na nniya nnungi, nga mu mutima gwe temuliimu kubeera nga ayagalamu kabampaani oba kabandabe, wabula nga abiwaayo ku lwa Allah tabaraka wa taala, emmaali eyo eyambeko eri abo abatalina, eri abo Allah tabaraka wa taala bakyagezesezza. Ate tujjukire nti lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Tetugenda kubanga tulufuna birungi oba obulungi tebugenda kututuukako okutuusa nga twerekereza mu ebyo bye twagala. Abanadamu abayagala kuŋŋaanya emmaali ye nga nnyingi nga weeri nga masha Allah, nga buli kyayagala yakifuna, buli kyayagala yakiyina. Naye ate Allah tabaraka wa taala yatugamba tetugenda kubeera nga tulekerawo okufuna birungi okutuusa nga twerekereza ebyo mu ebyo bye twagala ne tubeera nga tusaddaakako oba nga tuwaako eri abo bannaffe, nga tuwaako mu ebyo bye twagala byennyini. Oli mulunzi wa mbuzi, beera nga embuzi zo zaagala nnyo, oyagala nnyo zikuŋŋaanya, jjamu Allah tabaraka wa taala omutemu gwe gwagamba ogwa zaka gumuwe. Woba tonnatuusa kubanga owa zaka, sala abasiraamu balye. Woba tonnaba kutuusa nga olaba, beera nga okola ebirungi ebyenjawulo, Allah tabaraka wa taala ajja kubeera nga akutuusaako empeera biidhnihi tabaraka wa taala. Wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Omwana adamu talina kyonna kyawaayo mu kkubo lya wakitiibwa Allah tabaraka wa taala okujjako nga Allah tabaraka wa taala akimanya. So tubeere nga tubeeramu abo abaddu Allah tabaraka wa taala bawadde ebyengera bye, era ne tubeera nga tubisaasaanyako ne ku bannaffe ne tubigabanako nabo. Yatugamba Abdullah ibn Mas'ud hadith, atugamba ku mwana adamu Allah tabaraka wa taala nga amuwadde ekyengera nga masha Allah ebyobugagga birina. Ebyobugagga biri mu ngeri nnyingi. Omwana adamu asobola okuba n'ebyobugagga nga ye atambulira mu gold na silver, nga atambulira mu zaabu. Omulala asobola okuba n'ebyobugagga nga ye bya ssente. Omulala asobola okuba n'ebyobugagga nga mataka. Omulala asobola okuba n'ebyobugagga nga nsolo. Omulala asobola okuba n'ebyobugagga nga malimiro. Omulala mayumba. Kati Allah tabaraka wa taala wonna wabatadde obugagga bo, beera ng'okimanya nti Allah tabaraka wa taala obugagga bwobwo either kigezo gy'oli oba ogenda kubeera nga oyingira nabwe ejjana. Yagamba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadith al-Qudus, Allah tabaraka wa taala yagamba omwana adamu nti ejjana yange, era beera ng'ogula ejjana yange ng'okozesa emmaali yo oba emmaali yange. Yagamba nti almaalu bi wal jannatu li. Kati nabeera nga agamba nti mubeere nga mugula ejjana yange nga mukozesa emmaali yange. Kitegeeza Allah tabaraka wa taala byonna bikuwadde. Akuwadde emmaali eyo osobola ogikozesa n'oyingira ejjana. Emmaali eyo bw'ogikozesa obubi, Allah tabaraka wa taala akuyingiza muliro. Ku lwaki? Agenda tubuuza yaumul qiyama min aina twagijjawa, min aina iktasaba hadha almal, eno emmaali twagijjawa era twagisaasaanya tutya. Katubeere nga tumanya nti Allah tabaraka wa taala ayina byatwagalamu okubeera nga tulongoosa gyali. Hadithi Abdullah ibn Mas'ud atugamba ti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti la hasadan illa fitnataini, tewali nsaalwa zikkirizibwa mu busiraamu. Omusiraamu takkirizibwa kukolera munne ensaalwa. Kulwaki? Ensaalwa min amradul qalb, ensaalwa zigwa mu ndwadde z'emitima ate nene ezikosa. Kati Allah tabaraka wa taala yakkiriza oba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tewali ensaalwa zikkirizibwa okujjako mu bintu bibiri. Omuntu akkirizibwa okukolebwako ensaalwa
rajulun ataahu llahu malan. Asooka mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud yoyo rajulun ataahu llahu malan, omusajja Allahu tabaraka wa ta'ala gwawadde emmaali. Tukkirizibwa omukolako ensaalwa. Kulwaki? Hadith tugenda gira maaso awo biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Natugamba nti fasallatahu alayhi halakatihi fil haqqi, nabeera nga agikozesa mu kubeera nga atuukiriza huquuqu za Allahu tabaraka wa ta'ala, nabeera nga agirwanisa waba wakugirwanisa kuggwawo oba nga esaanawo kubeera nga ekola birungi. Ate nga Allahu tabaraka wa ta'ala tasobola kusaanyawo mu maali eyo, wabula ayongerako bwongezi. Kati omwana Adamu naaba nga ye ataalwana kugimalawo, kugikozesa birungi. Amakulu kolamu ebyo ebigasa abasiraamu n'obusiraamu. Kati wokubiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yagamba ti warajulun ataahu llahu hikma fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. N'omusajja rajulun tekitegeeza musajja yekka, wabula mu lulimi Oluwarabu bwekijja nga jumla kitwaliramu n'abakyala. Kati n'omuntu tusobola ogamba nti n'omuntu ataahu llahu hikma, Allahu tabaraka wa ta'ala wano batugamba oba bamufassirun mu Qur'ani bagamba nti hikma ebiseera ebisinga kyajjanga kitegeeza kubeera nga Qur'an kitabullah. Kati omuntu Allahu tabaraka wa ta'ala gwawanga wadde Qur'an, fahuwa yaqdi biha, naabanga Qur'an eyo agikozesa okulamula wakati w'abantu, amakulu ng'agiramuza, nga takoma ku kugiramuza wakati w'abantu, wabula nga agikozesa okulamuza yo n'omwoyo gwe. Kulwaki? Nga akozesa amateeka agali mu Qur'an okubanga amakulu nti akolera ku Qur'an. Wa yuallimuha, era n'abeera nga agisomesa. Kati aba basajja babiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabogerako mu hadith nti ensaalwa ezikkirizibwa ziri kwabo. Kyajja ne mu hadith eya Ibn Umar radiyallahu anhuma atugamba ani Nabbi sallallahu alaihi wasallam qal la hasadan illa fi ithnatayn. Era hadithi yagala okufaananamu era nga amakulu geegamu nti la hasadan illa fi ithnatayn, tewali ensaalwa zikkirizibwa. Tugambye ensaalwa zigwa mu kubeera nti omwana Adamu alina ekirwadde ku mutima, si kirwadde ekya fizikali nti kirwadde, wabula nga kimulya mpola mpola, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti alhasada inna alhasada yakulu al-a'mal oba yakulu al-amal kama takulu an-nar al-hatab. Kati yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti iyyakum wal-hasad, tuwerenga twewala ensaalwa okusaalirwa ku bannaffe, kubanga ensaalwa yakulu al-hasanat, erye ebirungi by'omwana Adamu by'abakoze, kama takulu an-nar al-hatab, nga omuliro wegulya enku. Amakulu nga woteeka enku mu muliro dakiika budakiika nga enku ezo ziweddewo. Kati tewali nsaalwa zikkirizibwa illa fi ithnatayn, okujjako mu bintu bibiri. Rajulun ataahu llahu al-Qur'an. Kati wano kyajja mweno hadithi ya Ibn Umar nga kyeyolese, amakulu tekyakebekebwa ti omusajja Allahu tabaraka wa ta'ala gwawadde Qur'an, fahuwa yaqumu bihi, nga ayimirira nayo ana al-layli wa ana an-nahar, nga ayimirira nayo ekiro kyonna, obudde bwonna ekiro bwaba asiimye okubeera nga agisomeramu, wa ana an-nahar, n'emisana. Ekiro amakulu nti yani okubanga asituka n'agisaala oba n'asaalako ekiro oba n'agisoma ekiro. Emisana yani nga agisomesa oba nga agisoma oba nga kyonna naye nga kiri mu layini ya Qur'an oba nga agikolerako. Watu kitegeera nti rajulun ataahu llahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar. Amakulu ng'omwana Adamu alina Qur'an nga abeera naye obudde bwonna.
agikolerako agisoma agisaala buli kyonna Qur'an kyeri nga akikola. Owokubiri wa rajulun ataahu Allahu maalan, owokubiri y'omwana Adamu Allahu tabaraka wa ta'ala gwawadde emmaali n'amuwa ssente n'amuwa ebyobugagga, fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, amakulu nti nga abeera nga agisaddaaka oba nga awaayo mu kubo lya wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala emisana n'ekiro. Amakulu ng'emmaali eyo tekoma ku ye, wabula ng'egasa banne abasigadde mu basiraamu n'abatali. Kati tubeere nga tumanya nti Allahu tabaraka wa ta'ala atwagala kubeera nga tukola birungi. Lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, emmaali eyo esobola okuba nga kigezo gy'olina, oba esobola okuba nga si kigezo wabula nga Allahu tabaraka wa ta'ala yagikuwa okuyisizaako okusituuka kw'abalala. Kati beera nga olongoosa omutima gwo oguggyemu obukyafu bwonna obwa buli kika. Kati hadith eraga nti omuntu Allahu tabaraka wa ta'ala gwaba asitudde, aba musitudde naddala mu by'emmaali. Ekisooka omwana Adamu kyalina okuba nga amanya kwe kubeera nti Allahu tabaraka wa ta'ala tumusabanga nnyo okuba nga atutaasa endwadde y'obwavu era atutaasa okuba nga tetulina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tubeere nga tusaba nnyo Allahu tabaraka wa ta'ala edduwa egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min adhabi al-qabr la ilaha illa anta. Era mu adhkar tu eza sabah wa masa tubeera nga tugiteekamu ku lwansonga obukafiri obwavu busemberedde obukafiri. Baddu bawakitibwa Allahu tabaraka wa ta'ala si kuvumirira bwavu oba si kuvumirira baavu, wabula Allahu tabaraka wa ta'ala gwagesezza n'ekigezo ky'obwavu abakumpi nnyo n'okusuulawo eddiini. Kitegeeza ki? Nti omwana Adamu ng'akyali mu mbeera ey'obwavu, kyonna ekisoboka asobola okukikola. Allahu tabaraka wa ta'ala mutaasa butaasa. Ekisooka obwavu bukusendasenda okugwa mu haramu. Kakitegeeza wonaaba nga tosabye Allahu tabaraka wa ta'ala nawe kennyini n'oba nga teweefaako kubeera nga weekubiriza kusituuka kukola, Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kukuteekako obwavu. Ekiva mu ekyo ubeere nga ku nsi baada Allah wali mwavu, nga ne ku akhira toyinayo mugabo. Katubeere nga tumanya nti Allahu tabaraka wa ta'ala yatwagaliza bulungi. Inna Allaha yuridu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Kati Allahu tabaraka wa ta'ala tatwagaliza bukalubu, atwagaliza bugonvu. Era mu hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu atugamba nti anna al-fuqara al-muhajirin ataw bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nti abaavu ba muhajirin ebiseera ebyo nga bakasenguka baali abantu mu Makka nga baali bagagga nnyo, naye olw'okuba hijira yajja okusenguka ne kujja, oba oliawo embeera netandika obbayitamu, oba oliawo nga n'abalala baali si bagagga naye nga jasi mbeera. Kati bajja abaavu ba muhajirin nga bava mu abo abasenguka okuva e Makka okugenda e Madiina, ataw bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam, faqaalu, ne bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlu duthur bidarajati al-ula. Oba mu hadithi mu riwaya endala kyajja nti dhahaba ahlu duthur bil ujur, bagenze bannanyini bugagga. Ahlu duthur yani ad-duthur al-amwalu al-kathira wallahu a'lam. Ad-duthur kitegeeza emmaali ennyingi. Kati bajja ne bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti bagenze bannanyini maali bidarajati al-ula, n'amadaala aga waggulu, wannaimu al-muqim, n'ebyengera bya Allahu tabaraka wa ta'ala birimu okubeera nga birimu emmaali. Ne bagamba nti faqal,
wama dhaka nabbi sallallahu alaihi wasallam nababuuza ate kiki ekyo kale nababuuza nti kiki faqalu ne bamuddamu nga bamugamba nti yusalluna basaala kama nusalli basaala aba balina ssente kama nusalli ngaffe mu mbeera y'emu gye tusaaliramu ne bagamba nti wayasuumuuna era basiiba kama nasuumu mu mbeera y'emu naffe gye tusiibiramu amakulu nti bye bakola bye tukola naffe bye tukola nabo babikola n'agamba nti wayatasaddaqun wala natasaddaq ate ebyembi bo basaddaaka ate ffe tetusaddaaka twagambye nga mu ntandikwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallam obusiraamu bubimu ku byamuyamba okuba nti butambula bwe basajja bano abalinamu ku maali mu biseera ebyo tulaba mu ntalo zonna nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yalwana abasajja bawangayo nga batasaabaka amakulu nga bawaayo emmaali yaabwe abalala abubakari nabeera nga agiwaayo yonna umaru nawaayo haafu abalala Uthman yabeera nga azimba enzizi nakola ebintu ebyenjawulo ebyetaagamu emmaali kati ne bamugamba nti wayatasaddaqun wala natasaddaq nti basaddaaka naye ate ffe tetusaddaaka kulwaki tetulina ne bagamba wayutiquuna wala nu'tiq ate babeera nga bata abaddu amakulu nti bagula abaddu abantu ne babajja mu buddu ne babafuula bahurru abaana baboobwe ezo zonna ssente basaddaaka ffe tetusaddaaka banunula ffe tetununula faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam nabeera nga bagamba afala uallimakum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum watasbiquna bihi man ba'dakum wala yakunu ahadukum afdalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum nabbi sallallahu alaihi wasallam nabeera nga bagamba eno hadith ena riwaya yayo endala nga wetambula nti dhahaba ahlu duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wayasumuna kama nasum wayatasaddaquna bifuduli amwalikum nabbi sallallahu alaihi wasallam nabeera nga bagamba nti amakulu yabeera nga abawa emiteeko gya sadaka gye bateekeddwa okuba nga bakola naye kati eno hadith yeyawukamukko okusinziira ku eryo kati nabagamba nti afala uallimakum mbeere nga mbayigirizayo shay'an ekintu tuderikuuna bihi man sabaqakum mugenda kubeera nga mukikozesa okusanga abo aba basooka amakulu nti okubasanga mu kkola ebirungi nagamba nti watasbiquuna bihi man ba'dakum ate nga n'abo abalijja bagenda kuba nga babasanga nabyo amakulu nti nga bakikozesa obbasanga nga webaba nga baali bawaayo nga mwe mukikola musobola okubeera nga musanga bali abawaayo mu birungi wala yakun ahadukum afdalu minkum era nga tewagenda kubaayo abasinga kubeera nti mulungi maaso ga wakitiibwa allahu tabaraka wataala illa okujjako man sana'a mithla ma sana'tum oyo agenda okuba nga akola nga mmwe bwe mukola oba bwe mugenda okukola ne bamuddamu nti qaalu bala ya rasula llah ne bamuddamu nti tubuulire nabbi sallallahu alaihi wasallam beera ngaotubuulira n'agamba nti qaal tusabbihun babeere nga bagamba subhanallah watahmidun era bagembe nti alhamdulillah watukabbirun babeere nga bagamba allahu akbar dubura kulli salatin 33 marra emirundi 33 buli luvanyuma lwa sala emirundi 33 buli luvanyuma lwa sala kino kitegeeza ki kukola bulungi amakulu nti
nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina hikma. Allahu tabaraka wa ta'ala min asbabi rizqi okubeera nga omwana adamu alongoosa ibadaati ze eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Kati kino nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba basahabi bano abajja okubeera nga bemulugunya gyali, n'abagamba nti babeere nga bagamba subhanallah ne alhamdulillah ne Allahu akbar emirundi asatu oluvannyuma lw'essala. Kitegeeza kibasindika mu kusaala. Oba tulaba bwe banaaba basadde kigenda bawaliriza okukola nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyabagamba. Ate inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Ate sola ekola emirimu gino wammanga ejja omwana adamu eri ebyo ebyobwononefu n'ebyobubuse wal munkaru n'ebyo ebitamwa. Kati bw'anaaba takoze biri ebitamwa ebyobwononefu ajja kubeera nga asaala kole bino amakulu alongoose emirimu gye, ate nga alinayo n'ebirala. Kati Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da Allah asinzikirira okwo kubanga agabirira omwana adamu min al hikma oba min al hakam. Nagamba nti Abi Hurayra faraja al fuqara al muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akaseera kayitawo nga bali ku nkola eyo ne bakomawo ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam nate era nga bemulugunya. Ne bagamba nti faqalu, ne bamugamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti sami'a ikhwanana ahlul amwal bima fa'alna. Baganda baffe bawulidde ku ebyo bye tukola era fafa'alu mithla, era bakola ebyo era bye watugamba nabyo byabiyongeddeko ku bye bakola. Kati amakulu bakola nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yagamba bano ate era nga bakyasaddaaka. Kakitegeeza nti eno fadlu y'amaanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Nti eyo fadlu Allahu tabaraka wa ta'ala agigabira yenna gw'aba ayagadde. Eyo fadlu ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala oba bukulu bubwe, amakulu obo buvunaanyizibwa bubwe abuwa yenna gw'aba ayagadde. Kitegeeza emmaali ya Allahu tabaraka wa ta'ala era agiwa yenna gw'aba ayagadde. Kati gwe olina kukola ki? Kubeera nga weekuumira ku ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byayagala. Wonanko ebyo byayagala tudiriku albarakat, ojja kubeera nga osisinkana baraka, ofune barakati min ad-dunya, ofune barakati mu nsi muno era nga ne ku akhira olinayo omugabo. Naye ate wonaasalawo okubanga weekubira saidi gwe nga wasalawo kunoonya dunya, Allahu tabaraka wa ta'ala abeera nga agikuteera n'agikulekera. Man arada dunya, man arada, subhanallah, aya njerabidde egamba omuntu Allahu tabaraka wa ta'ala abeera nga ayagala dunya, omuwanadamu abeera nga ayagala dunya, Allahu tabaraka wa ta'ala agimuwa. Ate yagala akhira, Allahu tabaraka wa ta'ala amuwa byombi, eddunya ne akhira. Kati tubeere nga tunoonya akhira okusinga eddunya. Natugamba annahyu anil bukhli wa shuh, mubimu ku bubi bw'okuba nti omwana adamu mukodo wamu n'okuba nti omwana adamu alina omulugube oba tuguyita omululu. Yagamba mu ayat Allahu tabaraka wa ta'ala atugamba wa amma man bakhila wastaghna, ate naabo jugira ziri aya zibadde zoogera ku abo Allahu tabaraka wa ta'ala bayogerako nga bawaayo mu kkubo lye. Kati bano bali opposite y'ebyo bye tuva okwogerako. Wa amma man bakhila wastaghna, ate naabo abakodowala oba oyo akodowala n'abeera nga akuŋŋaanya. Wastaghna makulu nga ye anoonya bya bugagga. Wakadhaba bilhusna, n'abeera nga alimbisa ekkula.
lya la ilaha illa Allah. Alhusna wano kyajja nga kitegeeza shahada. Kati nabeera nga alimbisa la ilaha illa Allah, fasanuyassiruhu lilusra, era naye bwatyo Allahu tabaraka wa taala bwamwanguyiza kwekyo ekisinga okubanga kikalubu. Amakulu nabanga alina obukalubu wano ku duniya ne ku akhira. Wama yughni anhu maaluhu idha taradda, emaali ye tegenda kubanga emugasa. Katumanye nti Allahu tabaraka wa taala yatwewaza okubanga tukola omululu wamu n'okubanga tukodowala. Wama makhla wastaghna, astaghna hiya yaleeta nga wano kyajja nga kitegeeza okuba nti omwana Adamu akuŋŋaanya wakati mu mululu nga buli kamu ayagala ye abeere nako. Ashuh, yatugamba nti waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yenna najja ne yeewala omululu n'omulugube ku mutima gwe n'abijjako. Waman yuqa shuha nafsihi, omulwawe gwe ne gubanga mutukuvu nga tegulimu mululu na mulugube, fa ulaika humul muflihun, baabo nno Allahu tabaraka wa taala bagenda okuteekamu abo abagenda okwesiima. Katubere nga tumanya nti omululu si mulungi, si mulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagutwewaza. Ne Allahu tabaraka wa taala yatugamba nga ayogera ku engeri gye yakolamu omwana Adamu. Suratul Ma'arij yatugamba nti innal insana khuliqa halu'a, mazima ddala omwana Adamu Allahu tabaraka wa taala yamutonda nga halu'a. Omwana Adamu yatondebwa nga mutiitiizi, batya idha massahu sharru jazua, nti wabaafu agala abeerenga akeesigaliza yekka. Ashuh, mululu, wabula wonaabeera nga okitta n'okyejjako Allahu tabaraka wa taala agenda kubanga ayinjiwaza. Kati natugamba nti illa almusallun oba illa almusallin, okujjako abo Allahu tabaraka wa taala beyawa okuba nti basaala essala. Illa almusallin, okujjako abo abasaaze, alladhina hum ala salatihim daimun, ababeera ku sala zaabwe lubeerera. Tasala asuli n'aleka magharibi, tasala magharibi n'aleka subuh. alihim haqqun ma'lum, benajjako batya okuba nti bakodo. Walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, abo abajjamu mu maali za
na mululu balabanga balise bakyabamala kati twagala kino mululu tutunulire emirembe egizze giyitawo nga Allahu tabaraka wa taala agizikiriza mululu. Wallahi emmotoka oyisobola okuba n'emmotoka ne otuuka ekiseera nga olina bingi naye ate nga tonnaba kutuusa kwekkusa. Katumanye nti Allahu tabaraka wa taala ayatwagalamu bulungi era ayagala kuba nti tuwaayo mu kkubo lye biidhnihi tabaraka wa taala. Allahu tabaraka wa taala naye nga abita biidhnihi subhanahu wa taala. So mbakubiriza tubeere nga twekwatira ku bigambo ebyo tubikolereko era nga mbakubiriza tusabe nnyo Allahu tabaraka wa taala tutaasa obwavu. Mbajjukiza kuba hajji and umra kitongole ekitwala abantu Makka ne Madina okubeera nga tubakozesa hijja wamu ne umra. Beera nga otwesiga enamba y'essimu 0703 80 11 03 0703 80 11 03 wamu ne Tawil Islamic Nasaran Primary School Hadimasa mukubireko ku namba y'essimu 0706
eri 0706 43 06 61 0706 43 06 61 Tawil Islamic kulwempereza ennungi n'okusomesa eddiini ne secular wamu ne Qur'anul Karim. Era nga tulina ne Ubayyi Islamic Sheikh Mbowa abaawo ne Sheikh Hamza Sheikh Abubakar Kamlegeya mwenna batumirako nnyo Ubayyi family Ahzab family wamu ne family ya Sheikh Tawil mwenna baganda bange mwenna batumirako biidhnihi tabaraka wa taala mbagala nnyo. Era Allah tabaraka wa taala abakuume biidhnihi tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ahsana aljazai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya Habib Allah.